nkwaniriza amawulire agataliiko nfuufu enkya ya leero lunaku lwa bbalaza sabbiiti tugitandise nate kaakano kalira nkutuuseeko ensonga zonna nga bwe zigenda okutambula enkya ya leero nze Paul Mayinja ne ttiimu Kabiriiti ngenda gakuddiramu gonna nga bwe wagafunye ekiro ate agalabye gwe mukisa munnaffe ate naawe ogaggwe ennyalwe kansooke nkuwa emitwe emikulu egigalimu ngenda kudda nago mu bujjuvu ebikulu mugataliiko nfuufu. Ambience Distillers basangibwa endajja Nkumbi opposite Shello Cars. Taste the greatness. Spice up your breakfast with Prestige margarine. Easy to spread and fortified with vitamins. Find Prestige margarine at nearby supermarkets and shops. Mirage and Goodwill Tales are celebrating 6 years of Goodwill Tales on the Ugandan market and also launching the Crown Crane brand. Come and get amazing discounts. Chituza kumyewonga yeyubude kushingisi rukubiroka wangulira promotion yafe yenuika the win tulewa suwaka sanikira chosangayo chowangula Omujaasi alumbye famire na tatata n'abaana basatu birimu enkayana z'ettaka. Omukadde yazaala abalongo ku myaka 7 asiibuddwa ne bamwaniriza nga muzira ku kyalo gy'ava. Abawangudde olugendo Nairobi Bread and Groom balangiriddwa Wanyama n'asiima bagwetabyemu. Singa temwaza omweso tegwandigadde gwa kabinga we gubadde. Omwoleso gwa Bread and Groom guwedde aboolesi ne basiima Vision Group olw'enteekateeka. We are expecting much from the Gataliiko nfuufu munnaffe tugatandise n'ensonga eza poliisi etandise omuyiggo ku mujaasi agambibwa okulumba Ssemaka n'amukuba amasasi n'amutta n'abaana be basatu. Mukyala we n'abaana abalala basimattuse n'ebisago eby'amaanyi ennyo. Ettemu lino libadde ku kyalo Nawanvubu mu ggombolola y'e Buwaaya e Mayuge. Ekikanga bakigudde ku kyalo Nawanvubu mu ggombolola y'e Buwaaya e Mayuge omuzigo bwalumbye famire n'agisasiramu amasasi okukakana abantu bana bafiiriddewo n'abalala 5 n'abaleka nga bapookya n'ebisago. Amasasi gali kuba nga ife ba neighbor twebuuza baana bali ku mabaati mabaale twafuluma tugira okufuluma ng'abaana bali kwanzinira mu nnumba emiranga muno omuli enkani emirambo twekunga abataka twabuuza ki abasoboire twaida twayeta okujootuka abaana ati batukubye bantu babakubye era okutuka kituufu nga abaana balimu abafuire. Abatiddwa kuli Isaac Buyinza mu ddaasa w'emyaka 42, taata w'abaana abaana b'okuli Eres Kafuko w'emyaka 15, Reste Kantono w'emyaka 13 ne Nicholas mu ddaasa w'emyaka 6 nga bano bo bafiiriddewo. Bakuba abantu amasasi 8 nga bafamire endala abaana bafiirirewo. Abatwaliddwa mu ddwaliro kuliko mukyala we Jessica Mujibwa ow'emyaka 34 n'abaana okuli Viola Morin n'abalala nga bano bali mu kuweebwa obujjanjabi naye ng'embeera yaabwe mbi. N'abandi bali kupookera mu madwaliro bali ku tibuuke. Siraje Tenywa Isabiriye ssentebe w'ekyalo Nawanvubu agambye nti ekikangabwa kino kyaguddewo ku ssaawa 3 ez'ekiro era nga kyabakuyowala. Kale ekintu ekyo kitukosisa emitima titwidde buzibu bwe buviire. Edward Balidda wa ssentebe w'ekyalo Namatale asabye gavumenti okubayambako banoonyereze okuzuula omuzigo yakoze kino. Gavumenti etuyambe olw'ekisago kino kye tufunye ku kyalo ky'emirambo egyo egeze kwino okunoonenkereza bantu kyabakoze ekikolwa ekyo. Ategeeza nti omugenzi abadde n'enkayana z'ettaka nga n'emisango gyatuuka mu kkooti naye nga tebamanyi buzibu bwavudde. Enkayana ddo zibairewo okuku enumere emisango gyatuuka ku mu kkooti. Abantu abatuuze tubasaba mbanerangozi musoneraganenga mutyamye ebika mube nga musolovinga ensonga de muba mufanadde. Hussein Kamali ssentebe w'eggombola y'e Buwaaya agambye nti omugenzi abadde yeekubirako ddenduulu ku poliisi e Mayuge olw'abantu okumwewerera okumuttisa emmundu. Dendawulo abaire ku Buwaaya ku poliisi nga yeekubira ku enduulu nti nga atambula ni ku kyalo kuno eky'Namatale ne Nawanvubu ng'akoba ati bajja kundita era ndibakoba tujja kuzuula abantu abo aye tuba tumaze okubazuula muteetya. Poliisi ng'ekulembeddwamu DPC Agnes Ayanyu ne Aran Ayebazibwe
akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango batuuse mu kifo kino n'embwa enkonzi y'olusu. Bajjewo emirambo ne gitwalibwa mu ddwaliro lya Mayuge Health Center 4 okwekebejjebwa. Poliisi ezzeeyo ku makya ne bakwata abantu 3 nga bano ba luganda lw'omugenzi ne baggalirwa nga banoonye owooluganda omulala omujaasi wa UPDF agambibwa okuba omuto omukulu mu ttemu lino. Susan Faima Nangobi ng'ono kansala ku ggombolola Buwaya aliko byalambuludde. Saba gavumenti engire mu nsonga eno etuyambeku kubanga kino kituswiseeku. Titwidi muntu yayise bantu bano titwidi nsonga ki. Omwogezi wa poliisi mu Busoga East Diana Nandawula ku lukomo lw'essimu agamba nti bakakwata abantu 3 okuli Patrick Tagaba ow'emyaka 67, Sharifu Mudaasi w'emyaka 32 ne mukyala we Grace Kalungi ow'emyaka 26 bakyanoonyereza. So bano tubakutte batuyambeko mu kunoonyereza nga kawefeewa okuwenja atebereza okubanga ye yakoledde eddala ekikolwa agambibwa okuba nti mujaasi wa UPDF bw'agenda mu maaso era nga tukwataganye ne bannaffe okulaba nti tusobola okuvumbula omusajja ono gyali. Ye Richard Byekwaso omukulu w'omugenzi agamba nti Patrick Tagaba omu ku bakwatiddwa yafiirwa omukyala we wabula ne balumiriza Isaac Buyinza Mudaasi kati omugenzi ng'era atebeeza okuba nti obuzibu obuvudde. David Kibuuka yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Libadde ssanyu jerere ku kyalo Nnunda B Erwabenge mu Kalungo nga baaniriza Naalongo yazalira ku myaka 7. Naalongo ategeezezza nti takyadda muleeba n'abaana be bana baalina 3 nga bamala era bonna nga abazaalidde mu bukadde. Omwaka ogwedda Jati Safina Namukwaya yeewuunyisa ensi bwe yazaala abalongo ku myaka 7. Namukwaya yazaalira mu ddwaliro lya Women's Hospital International and Fertility Center Bokoto erikulirwa Dr. Edward Tamalesali. Abalongo be yazza ku ssaala n'ateze w'emyaka 4 bwe yasooka okuzaala mu nkola y'emu. Kati oluvannyuma lw'okukolebwako n'atereera bulungi okumala emyezi 7, Namukwaya yasibuddwa mu ddwaliro okudda ku kyalo Nnunda B mu ggombolola y'e Lwabenge mu Kalungu ng'eno yatuukiddeyo musanyu ng'awerekeddwako abasawo be. Naalongo Namukwaya annyonnyodde nti yatandika okunoonyeza dde ku myaka 17 nga yakafumbirwa nti kyokka omwana n'abula ekyabawaliriza n'okugenda ku ndago. Yeekokodde omusawo w'ekinnansi mu kiseera ekyo nti yalimba bba nti ewaka waaliwo omwana atali wuwe, omukyala gwe yali azadde ebbali nti nga baalina okusooka okumuwa kitaawo omutuufu balyoke baddemu okufuna ezzadde. Atabere yamugamba nti mukazi wo ebimiruko nga biwanvu. Namugamba ebimiruko biwanvu naye ekyamugano ekimutta lundo olumutta bamubanja omwana. Bawange wayaza akuukako saawe n'akwata ssente n'azijja mu bikko yali ataddemu n'aŋŋamba tusituka tugende. Namugamba nzize wano nga mukazi wange tazaalanga omwana. Ngambulira nti amayembe agamutta gabanja mwana. Agambye nti okuva olwo baasalawo ne bava ku y'okweraguza ne batandika okugenda mu malwaliro amazungu nti naye nga yeetamiddwa abantu. Abamu abaamulangiranga obuguuma nti okutuusa lwe baamulagirira ewa Dr. Sali gye yazaalira omwana we Sala Aisha Nanteza kati awezezza emyaka 4. Ndamulabako natubayanga nti safiina kyenjagala njagala oddemu ozaala omwana saagala oddawo temukalirawo nenkiraba nga ddala kituufu omwana omu kati kakamubisi wokasaza ne kazikira otolya mmeribo. Obula agamba nti kati tagenda kuddamu byakuzaala kubanga omubiri gunafuye ng'ate yeetaaga okuwangaala asobole okukuza abaana bano. Saalongo Badru Walusimbi ow'emyaka 69 ategeeza nti entegeeragana gy'alina ne mukyala we nga bagasseeko okwesiga Katonda bibayambye okuyita mu kusoomoozebwa kw'okunoonyeza dde okutuusa lwe bafunye obuwanguzi. Obudde bwonna twesigamira ku Katonda kubanga buli okuva ekyabaawo natandika okusaba ate musabe y'enjawulo naye ate buli kye nasaba kyonna Mukama n'akikola nti akikoze eki yakyanukulirawo. Athamasiko omwogezi w'eddwaliro ategeeza nti baasalawo abaana bano n'ennyaabwe nti basooke bafuna obujjanjabi obumala nti nga ensonga lwaki bamaze naye ebbanga eriwera. Ng'eddwaliro tusuula
abasawo naffe abakanyaganya eddwaliro n'abantu ne tusalawo nti abaana abo basooke babeere e Kampala tubalabirire tubawe obujjanjabi obumala kugamba nti akaseera bwe kanaatuuka nti bagumye ennyo balina kye bayita okutofaala okusobola okwerwanako tulyoke tubazze mu kyalo. Engeri gye twabajjayo nga bukyali tebakuze bulungi kimala nga tulina okusooka okubamanaginga nga bwe mulaba nti neno waka mukyalo. Engeri gye tubaleese mu kyalo maama tumusomesezza engeri gy'anaalabiriramu abaana. Since she's very old, she has someone who helps her. Ina amuyambako, alina abantu abamuyambako ewaka. Ssentebe w'ekyalo kino Yasin Ssentumbwe agambye nti Naalongo ne Ssaalongo babayigiddeko okubeera bagumiikiriza n'asaba abatuuze okubalabirako. Obugumiikiriza abatuuze bannange obeera ng'obadde okyalina ekintu ky'oyagala teekamu obugumiikiriza. John Bosco Seruwo yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Akulira kampuni ya Vision Group Don Innocent Wanyama asiimye abo bonna abeetabye mu mwoleso gwa Bread and Groom ogw'omulundi ogw'15 n'ategeeza nti bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga gugwa bulungi. Bannamukisa abawerako bawangudde ebirabo mu mwoleso gwa Bride and Groom ng'asoosa awangudde empeta okuva mu signature jewelry ate owookubiri n'afuna eccupa 50 eza wine wa Fragolino. Asinza okukyamula abantu ye Ernest Nabasa afunye gawuni okuva mu Penboard. Bride Ozingo ono kitegeerekese nti abadde gawuni y'omugole agisasula nkya. Akulira Penbold Bridal Collections Pen Kageye agamba nti bagenda kusigala nga baddiza ku bawagizi baabwe wadde ng'omwoleso guwedde. Abantu bonna mwenna abasobodde okujja ku Friday, Saturday, Sunday Bride and Groom mutusange ku Bombo Road opposite YMCA Annex Building with very good discounts. Buli ojja n'akapapula n'ogamba wajja mu Bride and Groom tugenda kuwa very good discounts. Ne Stephen Otima awangudde suuti bbiri okuva mu Bade Looks Bespoke nga zimukwasiddwa na Tin Magwani akulira kampani eno. Magwani akakasiza aba Vision Group nti wakudda mu mwoleso guno wayongera okulaga abantu amasuuti agali ku mulembe. I'm the CEO of the Looks Bespoke in Zambia. Well, it has been a wonderful journey at the Bride and Groom Expo, the 15th edition. I would firstly like to congratulate the team of Bride and Groom Expo for completing 15 years of this. You know, it's not an easy task. Abawanguzi abalala kubaddeko Nyakato Catherine abawangudde okubakolerako mu saluuni n'omwami we Sparkles era ng'agikulira. Donna Masoro Mulungi amukwasiza ekirabo. Ate Shakira ne Walukaga bawangudde ebiro 2 mu Chobe Safari Lodge nga biweereddwayo abamarasa Africa. When you reach Chobe Safari Lodge, make sure you plant a tree in commemoration of this day. Abawanguzi ab'enjawulo be baweereza obutambi obulaga olugendo lwabwe mu bufumbo nga bano bategeezezza nti okwetaba mu kazannyo kano baamala kulaba Bukedde TV. Obufumbo butambuzizza kati myaka 20. Mu bufumbo bwaffe tumuweereze Katonda. Awali Katonda buli kimu kijja kusoboka. Bano bagenda kutwalibwa aba Kenya Tourism Board nga tiketi zibaweereddwa aba Uganda Airlines era baliko bye boogedde. Akulira Vision Group Don Innocent Wanyama ategeezezza nti omwoleso guno gutambudde nga bwe bagusuubira era nga kino kivudde ku bavujjirizi aboolesi na bonna abazze mwoleso guno era bw'atyo n'abasiima. Era njagala kwebaza nnyo abantu baffe bonna abafisiza ya kadde abajja wano abaza ku mwoleso guno njagala beebaza. Singa temwaze omwoleso tegwandigadde gwa kabinga we gubadde kakosa kakisa kano okwebaza aba sponsors baffe bonna abatukwatiddeko okulaba nti guno omwoleso
guba gwamaanyi nga gubadde. Agamba nti omulamwa gw'omwoleso guno ogwa Together Paka Last gwalondebwawo okwongera okugumya abafumbo n'okubawo obuvumu okwenganga ebibasoomooza. Twasazeewo nti guno omwoleso tugucelebrating ku theme gye tuyise Together Paka Last, nga twagala abafumbo bategere nti oba osazeewo okufumbiragana ne muno okubeera wamu mpaka paka. Omwoleso guno guwedde ng'abazze bagwetabamu bakunze abantu okubatuukirira ku maduuka gaabwe basobole okwongera okumanya ku mpeereza zaabwe. Mujje ku Heavenly Bride ku Namaganda Plaza shop number F1 and F2 level 2. Mujje ne coupons zammwe ze tubawadde, flyers zonna ze tubawadde, business cards, discounts kwezi. Jangu mu kibuga wakati opposite ne Kamukamu Plaza gye tusangibwa, tube nga tukuyooyota olususulo nga tetulukyusiza mu kkala yaalwo. Nze Ismail Nsubuga ne Nyombi Kenneth ku Lwabukedde TV. Omwoleso gwa Bride and Groom ogw'emirundi 15 gukomekerezeddwa era ng'aboolesi batendereza kampuni ya Vision Group etegese omwoleso guno olw'okubawa omukisa okulaba ng'ebintu byabwe ebingi bye bakola bikubwa mu maaso g'abantu. Abolesi mwoleso gwa Bride and Groom mu multipurpose hall Lugogo olwali lubasibi muvaawo mpitewo nga bakira buli omu akola butaweera okumaliza bakasitoma ku nnaku olusembayo. Abolesi betwogedde ku nabo okuli abakola make-up, okusiba enviiri, abatimba, saaka abakola keeki batendereza omwoleso guno ogw'omulundi ogw'e15 olw'okubayunga ku katale. Tweyanza nnyo Vision Group okutegeka guno omwoleso ogwa Bride and Groom Expo. Abantu baze bangi. Tubadde basanyufu nnyo kubanga twogedde n'abagole, tubawadde packages, basanyufu, they are looking forward. Embaga kati balaba zijja. Faba Classic Events bamula abatimbye wano emabega. Tusangibwa ku Equatorial Mall, room 237. Ne tusangibwa ne ku Instagram ne TikTok. Then ate bya gawuni tusangibwa ku Zai Plaza, L3, ne Namaganda Plaza, L8 ne L9. Tuli bakugu abakola enviiri, make-up, nga tukola bombi abasajja n'abaami. So bwe muba abagole mwembi tubamaliriza mwenna kubanga package y'omwami omugole omukyala n'omugole omwami tuzirina. Abalala betwogedde ku nabo okuli abazigula ensusu bakunze abantu obutasubwanga mwoleso guno. Twebaza nnyo Vision Group okutuukirira ddala omuntu wa wansi. Tebabadde discriminative mbuno ono alina ssente ono talina, naye batuukirira buli muntu bw'oba yagadde ng'ojja ate bataddeko another step okulaba omuntu nti no tolina kwesiba mu kifo kimu ofuna ba clients. Ye Prudence Ukonika okuva mu Keroma Limited abakola Bera Wine akubiriza bonna abakola ku by'emikolo okwettanira omwoleso guno titebajja kwejjusa. Nze business ya 24 years naye guno omwoleso gwa Bride and Groom emyaka 15 ewedde natandika nabo ne kati nkyali nabo bananga batandaba kujja muliwa mumisinga kinene nnyo. Abalina wooteeri n'ebifo awateekebwa emikolo saaka abatimba okuli John Mary Mawejje okuva mu Buddu Mirazi basibye abaagala n'abatandika amaka okugendayo babawule ku ndi ennungi. Bride and Groom Expo twolesezza bye tukola omuli obuugi, emmere y'abaana abato n'abakulu, bannakawere, abantu bonna tuolesezza byonna bye tukolera abantu balambudde omudaala gwaffe ne batugulako mu bungi. Olwaleero emisana wabaddewo okusomesa okuva mu basawo Baggombe Medical Services Limited nga bawubudde abaagalana ku nsonga ez'enjawulo nga n'abasumba Joshua ne Christine Mugabi babuulidde abaagalana. We are just advising you because the last is never going to change, isn't it? Because you are carrying a condition, because you are carrying maybe an or you are not going to stop your love because of that reason. Nyombi Kenneth ne Ismail Nsubuga bebakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe n'okumulundi oguddako temujja ng'okwo mujje tuyige bingi.
Abayisiraamu basabiddwa okukulembeza ennyo amazima mu bye bakola okutumbula obuyisiraamu mu ggwanga lyonna. Obubaka buno bubakuutiddwa ekibuli mu kujjukira amadda g'omulangira Nuuhu Kyabasinga Mbogo. Abasiraamu bakungaanidde ku muzikiti ekibuli okujjukira amadda g'omulangira Nuuhu Mbogo ag'omulundi ogw'ekikumi okuva mu ggwanga lya Tanzania. Omukolo gwetabiddwako abantu bangi ddala nga Sheikh Amidu Tamusuza ategeezezza nti omulangira Mbogo alina okujjukirwa kuba yakola omulimu gw'amaanyi okutumbula obusiraamu mu Uganda. Olwaki yakola omulimu gwa da'wa nabwe ekitulwaki tetusoma ku musajja ono. Ye omubaka wa Bugiri Municipality Asumani Basairo agambye nti nabo balwanyisa ekyokwambula abakyala abayisiraamu abaagala okwekubya obufaananyi bwa paasipooti. Jjajja ekyo mbadde nteekwa okukyogera naye ng'ekikulu mu byo kukwebaza ettaffaali lwe watuteekako era kuwa bweyamu nti nja kusigala nga ndi muwulize. Ate disitulikiti w'Erango Sheikh Yusuf Balinda asabye amadda g'omulangira Mbogo bagajagulizenga mu bitundu eby'enjawulo. Because we are on a mission of turning something greater than ourselves into reality. Now you look at what our great leader did. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi akubiriza abakulembeze b'obusiraamu okuba abeesigwa. N'olwekyo tunaatulamu ne tulaba nga woofiisi ogibaddemu naye nga tetambula enkyukakyuka ziyinza okukutomera ate toyogera bingi. Kino kiri olw'okulongoosa obusiraamu tulina okulaba nga ebintu bitambula. Agambye nti bakola butaweera okutumbula ebyobulamu n'ebyenfuna ebyetengeredde nga mu ofiisi ya Supreme Mufti balina kalina ya myaliro 4 eri mu kuzimbibwa. Sheikh Galabuzi era asabye Paalamenti eyise olunaku lw'amadda g'omulangira Nuuhu Mbogo ng'olunaku olukulu. Nsaba olunaku luno mutuuse mu Paalamenti oba lukuzibwa oba terukuzibwa n'endowooza ekyo nkibalekedde mu ngeri ey'enjawulo. Jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge akubiriza abaka ba Paalamenti okulaga abantu oludda gye bagwa. Ekitiibwa Basaalirwa atugambye nti abanajja oluvannyuma n'abatulaga n'endowooza nti kolo n'otulaga abo era ne bamemba ba Paalamenti onootubuulira ebigenda mu maaso ennaku ezo tulina bingi bye tuwulira buli omu otubuulire sayidi gy'agwa. Ategeeza abasiraamu nti okuddako omulangira Mbogo kuyina ekyokuyiga kinene omuli okukomya okulwana entalo. Kati bwemulaba naffe oluusi tugenda ne tunywera ne tugaa nti ebyokusika emimba tubivuddeko tukole byaffe n'oli akole ebyaffe lakum diinukum tulina gye tukijja. Saagala mulowooze nti tuloota buloosi naye omuntu ayinza obbasalira amagezi buli kaseera ne mukaayananga obudde bugenda be bajjawo babajjawo myaka ne giyita nga temulina kyemulaga. Agambye nti babadde n'abantu bangi nga babalyamu enkwe naye Allah akyabawadde amaanyi okwongera enkulaakulana. Naye okuva mu buwaŋŋanguse Allah yasobola okumusaasira n'afuna abalimuddira mu bigere. Ababutadda abalinako effitina mwali musubiddwa nnyo kufuna gwe munaanyiigira. Okukomawo kwe kwaleeta nti bakadde baffe bajja naffe kwe kubeerawo. Kale bw'obanga ekyo kirinamu obuzibu kyo kyebaze Mungu tiwali osubiddwa okufunayo anaakunyiiza. Sulaiman Mutebi yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV. Mu kitundu kino tukitandise ne Pulezidenti Museveni akungubagidde Gladys Aliyinza mukyala wa Myuka omuwandiisi we ku nsonga ez'ebyamawulire Farouk Kirunda eyafiiridde mu kabenje ku lunaku olwokuna. Aliyinza aziikiddwa ku kyalo Buwala Lambala eruuka mu maka g'abakadde be. Abakungubazi bagenze mu bungi ku kyalo Buwala Lambala mu lusiiruka mu kuziika Gladys Aliyinza abadde mukyala wa Myuka omuwandiisi wa pulezidenti w'ebyamawulire Kirunda Farouk yafiira mu kabenje ku lwokuna n'omuyambi we Yusuf Biteeruuka. Omukungubazi omukulu adde omumyuka wa Pulezidenti Jessica Alupo ng'akiikiridde Pulezidenti Yoweri Museveni nga bwetabyeko baminisita bangi n'abakungu mu gavumenti. Okuziga okulemiddwamu omulabizi wa Busoga Samson Nayima yasasida amaka ga Kirunda era n'amukuutidde okubeera omwegendereza atwala obudde ng'afuna omukyala gw'anazzaawo. Newankubadde omufu asikirwa aye omalanga kwegenderezaamuku
owafuna analera abaana abo omuganda kati bukubuku si muliro. Ate omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyokwerinda era mulirwana waabwe mukono Retired Lieutenant General Proscovia Naloiso azeba ekirunda ku kutawulira ggwanga kugyova kwa mukyala oli ebirowozo ez'enjawulo ze bayinza okumuwa. Abalala bagenda kugamba omukyala tayinza kufa kabenje bw'ati ku sipiidi. Ebyo byonna byonna bigenda kutomera kirunda beera mukakamu nga bw'obadde kubanga abaana bano basigaddewo ku lumu. Omubaka wa Luka South Stephen Kisa, Minisita w'Obulamu Dr. Jenutha Achenge ssaako ne Minisita w'ensonga z'Obupulezidenti Milly Balanda balazze okujja olw'okufa kwa Liyinza. Gladys Ayinza died on the job because she had attended 2 burials and he was hurrying for the 3rd burial. We have lost Gladys at a very young age. Taloino line okugumya nti nze ndiwo n'abayitukulu bange ndabalabirira ate tujja kulekerera. Katikkiro wa Busoga Dr. Joseph Mvawala ategeezezza ngu bwakyabazinga bufiiriddwa omuntu abadde omukozi ng'akwata ku mbeera z'abantu bonna. Awe nayenda ino bwakyabazinga akoze emirimu mingi Busoga eziramu kwataba. Ate Kirunda ategeezezza nga mukyala we bwe yayita mu makazi byabufuzi yamutwala bya bizinesi wabula n'abiddamu ne yeesimbawo ng'ayagala okuweereza abantu. N'omulundi guno ogwokubiri Gladys ono yansaba ssente ng'aliko nti ali kujja kukola bizinesi tayenda kujja mu politics n'amuwa ssente ajja mu bizinesi yaleeka ssente mu bizinesi ajja okukulira ng'alikola kampeyini eruwuka. Agumizza abakungubazi nsi wakuwulira ggwanga nga ne Pulezidenti Museveni yamukubiddeko n'amutegeeza nti mumativu nti mu kyalo yafudde kabenje. Akobera ati komana yinza okubaayo ansigula yantwala mu isabo kunoonya ekyayise Gladys Nkiidi yafiire kabenje tekaya Katonda yatidda kujja mu isabo kunoonya nakulondoola naneyayita Gladys ndakuza bw'abaana. Abooluganda nga bakulembeddwa w'ekikajime Ndeyongera bataddeko omusika ow'omugenzi mu by'obufuzi nga ye muganda we Anet Nabirye. Balaze n'ebipande byamaze dda okubisa mu lumbe n'okumulaga abakungubazi nti bakuvuga ekifo ky'omubaka omukyala eruka okusobola okutuukiriza ekirooto ky'omugenzi. Mutuyambe mutugemereku choice yaife nga abantu ab'omu nnyumba bino twatyaime bulungi twakenneenya. Nabirye mega wagenda okutwala ekirooto kya Liyinza mu maaso. Abaluwuuka kino Gladys kyatulaze kiraga nti kisoboka. Yalupa omubaka wa Pulezidenti bwe yeetise alaze nga famire n'ekibiina ky'NRM bwe bafiiriddwa omuntu gw'ayogeddeku ng'abadde omukunzi w'ekibiina ow'amaanyi era omwesimbu. The NRM party has been robbed of a loyal cadre and a great mobilizer. Oluva akwasisa Kirunda amabuga bukadde 10 Pulezidenti gamuweereza alupa akulembedde abakungubazi okuteeka ebimuli ku ssanduuko era oluva Liyinza aziikiddwa. N'abatuuze ku kyalo Ziro ku luguudo Nakawuka baguddemu ekikanga olw'okufa kw'omutuuze munnaabwe Dr. Sadu Ssenno gwe bagamba nti abadde musajja wa mugaso mu kitundu ne famire. Era abadde akikozeeko omulimu gw'amaanyi amobilizinze ekyalo yabadde yeetaba nnyo mu by'okukola enguudo n'okulaba ng'ekitundu kisituka. Kigambibwa nti Dr. Ssentunga azikuse ku makya nga mulamu n'afuna ekyenkya oluvannyuma n'agenda mu kisenkwete kugenda kudwala muganda we ebutamala kyokka n'agwa wayamalira engweri bamuddusa mu ddwaliro gye bamulangirire nti afudde. Abadde ayambala kugenda mu dduwa n'agwa mu closet mwakolapusingidde. Haji Obedi Lutale mukulu w'omugenzi agambye nti omugenzi abadde mu kasinyi wa famire ne mugwanga ye musika ow'omugenzi Haji Asadu Lutale. Gamba bugambye nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun era nitwebaza Mungu nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ategeeza nti omugenzi akoze emirimu egy'enjawulo ng'abaliza mu gavumenti omuli okusemesa abapoliisi n'amagye saako n'okuweereza kwegana mu Supreme Council. Yali musaale nnyo mu kukola doctrine eyo eya UPDF. Era mu ludda olwa ddiini abadde memba wa General Assembly wa Uganda Muslim Supreme Council. Ajja Bassekyanzi mu Lubya nga Ssaabandisi w'e Kampala mukadde agambye nti omugenzi abadde musajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga ne mu ddiini y'Obusiraamu. Ayinzibwa obungi ennyo era wakaawe wabadde muzaŋŋanda. Dr. Ssentunga agenda kuziika olunaku olw'enkya e Butambala. Ivan Wakibe ne Godfrey Sempigi bakusakidde eggulu eno lwa Bukadde TV. Amawulire agataliiko nfuufu enkya ya leero bwe gati bagatambudde munnaffe nkwagaliza okutandika olunaku luno obulungi ddala
omukama katonda kumpeera ekyosinga okwetaaga siiba bulungi weraba.